abantu ababa bakuba amasasi wala bakono ku Kyagulanyi issue luwuka kapcha bichi election bichi kati bakuba amasasi nga tebamanyi nti bakuba banna Uganda kyaba kati ne wesanga nti abakola ebyo babikola but one day there's a time of answer. Abantu bava mu torture room buno emikono gino buno nga bukyuse buyise nogamba ddala omusajja wati bwe yagenda oyo yatuddeko ku chokolo wa bia chokolo obo chokolo obwo ku kibaawo bawali no gamba fukamirawo oveno gwako ne bukuyingira mu mavivi we no gamba what is no ita katonda mama day it will be one day or one night omanyi amini bwe yajja mu bufuzi abantu bagamba special announcement all political prisoners whom were detained during Obote regime tomorrow they are going to be free at Kololo. Abantu bafuluma n'ebidomola n'ensuwa omanyi ensuwa yavaamu eddoboozi ku olwo abantu ensi n'egwa eddalu amini eyo program period gye tulimu situation gye tulimu mu Uganda kati tewakyali favors manyi Massey you know Gitta so and so they are untouchable you can't talk about him why if tortured or Obote tortured okay bwe kiba nti tetukyasanga mirambo ku nguudo but people they are there suffocated what do you expect okay okimanyi Ouma Kasimu abadde akolanga fight n'afuna $1 million kani Lugaba yali agifunyeko Kongo yagifunye gyalaze ono hiziri gasse zino sente zibalina za muwa musolo. All right, a very good morning people abali mu diaspora, good afternoon abali munsi eza nga mu Asia, and good night mwe abali munsi nga Uganda. Tubatumideko nyomwe bale kwekumira ku mpewo ate mwe bale kutwagala. Tumabudo obusinga mukulu tambula kuna abantu abenjawulo. Oluddo obusinga feffe kati twalisobodobola sometimes okweddukanya fekka. Kuba jine memje tuliko janna kyemalira. Volunteer. We're just volunteering for a nation. Yeah. I repeat, we are just volunteering for a nation. Tukolera muntu ogu tuli muna Uganda. Sina yantuma wano netuma after seeing the situations ebintu nga bitambula munsi yaffe biswaza ate bikabya. Haji Kabogoza ankutumideko asangibwa ebuyikwe alombeddwa ajjanjaba endwadde ez'enjawulo. Mumusange ebuyikwe mukubire ku ssimu ye mwogereko ko naye mulabe nga basobola okutuyamba. Haji Lomba kudduwa bannange brutality engayitidde mu ggwanga. Haji Kabogoza olyayo sirise lombeddwa okyuse ku ggwanga sikyekyo bwekirisebo. Enamba ya Haji Kabogoza nesijina mutwe nekyemanya eri 0772 73 ned awongenda kuddamu nkisula bulungi kyekyo gundi tutuzo be namba yaba enfu namba yaba fe ate omufene eddamu n'abafere era yeeyo enamba ya Haji kanjibawe directing asikutte bwayise wandege enamba ya Haji Kabogoza njina wano Haji Kabogoza eri 0772 73 9963 enamba Haji Kabogoza asangibwe wike alombeddwa ajanza bidadde z'enjawulo ebyamaka ebyenfuna n'ebintu kikeejo 772 739961 abantu balina ebizibu awamu ne M&J Medicare sangibwa ekawempe nabo bajanjaba endwadde ez'enjawulo ez'ekizungu oni ajanza bajja kinnansi culture kyaki zijjuza bannansi bajjuza ewamama fina bajjuza kati nolabye dda nti Uganda nanti mulimu abaferenze kye kinnuma nabo sawa jeri minzani jeri yeah kinchizo okwekyanga kalizo okwewunzikire minzani okay nenge ekiteso nako olwalero si yafe Uganda ensonga zanjawulo atenga za nnaku mu nsonga zino ezisibonyabonya ensi yaffe twetaaga nze naawe ensi yo gigatteko ttofaali omanyi ono aliwo president omu America Jeff Kennedy yagamba bwati nti nga tonagamba government tetuyambye gwogiyambye eki
kyekituufu mu gavumenti emutuyambye neffe tuli mu bayamba tubategeeza nti nno okubonyaabonyezebwa bannayuganda gye kuli though the government has not bothered to address it. Bali okay. Batuuka. We know. Oli avuga emmotoka kuba sima alina AC alina biki bamukuuma n'alowooza nti nno security means having a gun with you. Abamuso balowooza kuba ku gate kuliko asikari olina biki. That's not security. Security, are you safe with your job? Are you safe with your life? Do you have security of everything? Never antu mwenze mbasaba. Embwezi lya wakazi lya mitwalo 5 per day. Yala be security ye. Nemu na Uganda lya mukene wasinji 5 per day. Difference. Is there a difference there? Banagana mnabala musiza. Nze mutabani wa Mugita Musoke, omwana w'envuma, omwana omuganda. Masiki jijeka olabike bulungi. Ava mu family omusajja yakola nnyo Kabaka Muteesa Antonio Mukasa Gitta. Tebamwogerako nnyo kubanga ndooza abaana buli omu yakwata uwe naye nze kati mu family eyo ndi muzzukulu. Antonio Mukasa Gitta mumanyi bulungi omusajja yali Katikkiro mu gavumenti ya Muteesa. Era be baakola ennyo okulaba nti enjole ya Muteesa oyo yali kitaawo jjajja yajjajjaawo tuli basajja balwanyi era mwalwana kuba nemufuuka ne Katikkiro kyanti kati akalombolombo kajja Gitta ebintu bino byatubiseeko mu bwangu lwansonga 2 oba 3 zino ensonga katake nesookera ddala ekisookera ddala brutality torture human rights mu abasajja abalwanyi lwaki omuntu wa bulijjo tafiiriddwako njako ekyokulabirako omwana we Makerere Ssebuganda yabadde mu ruumu ye ne balyoka basindika kanista nemukwata nemumenyamenye ebyala omukono ekyo kimu ate si yasoose naye negudi president Makerere ne bamugoba kugamba obwenkanya obuliridda wakumu abasajja abazirwanako kati ekisooka ku nsonga eyo I have an experience about that kubanga torture nagiyitamu and I know how they torture people. You know it very well. I have an experience nze kimanyi buli creating a torture you are creating enmity in the country and fear at the same time. Ate obo to weakness the regime. Obo jimalamu obusomyo. Kugamba abakikola nti kubanga nze ndabanye ba police abo nga bakuba biti ya gas bakola bati abamusanyu kubatala it is like a comedy. Tamanya is a Ugandan. Era akuba Ugandan. Oira a problem eri mu Uganda. Abantu wano bakuba amasasi wala bakono okukyagulanyi issue. Luwuka capture biki election biki kati bakuba amasasi ngati bamanyi nti bakuba banna Uganda. Kyaba kati ne wesanga nti abakola ebyo babikola but one day there's a time of answer. Ate balowooza nti bakolera bajja kuba nowhere. Bajja kubanga me I have witnessed since Obote during Armenia I was younger children nalaba kubana laba amaje ga Armenia nga gadduka gayina ebisawo sabasabe bakuba ku mugongo babo babakubye babo abamu babatya ne mu bibira byo waffe matugeyo wanseyo baba following kubanga bali bakula bakozesa GPS to follow those abagenda biki kugamba okuobote nendaba abantu batambuza ebigere paka guru government troops kakati bano bannaffe balowooza nti ate kyakola bulungi nti the group which gone to the bush bona bali maje gobote Gitta olcho twakiriziganya ffenna luli twagamba nti Museveni yagaana okuweerera nitugamba ffe tujja kusomesa oluzungu nga bakino okuba era nenkyangenda kukola gundi ya John mu luzungu I interpret myself sagala bile bya Museveni atuse simanya aguru jaru who can interpret no ogenda kukiza no ochivuna my P6 is for bot obote regime omwana wa P7 wakakati mweno regime ya gente Museveni omugamba can you read this paper yatasobola
nagamba kakati nze mkyembadde ntegeeza nanti tulina abantu eyo omanyi nze njagala program ezizo ezimu zibeere za Luswayiri. Hakuna shida, tutaongea tena. Watu watafurahi sana. Sasa kuna watu ya kama wakina Uma Kasimu watu ya borderline na Uganda, busi ya border Oid, watu ya Tororo, watu ya na Wateso. Sasa naongea Kiganda, watu hapo hapa nasikia omanyize kati nkoze n'abantu banji, they know me Gitta, but some they are not getting. But God, nani tutegera bye mwogera tulaba you are serious, you are, we are you Gitta. Some they are Somalia there tebategera Luganda bagamba oba yogera ki. Now this was a Kadogo child soldier. Sasa lakini leo sasa hivi leo sasa nataka tuongee Swahili peke yake. Leo hii tuko na maneno ya kwamba kwa nini watu wanawatesa? Kwa nini wanawatesa? Kwa jela, wanawapiga tear gas, wanaofanya vile vitendo ya Amini na Obote. Sauli Obote aliua, Amini aliua. Watu ambao walienda msituni zaidi yote walikuwa watu ya Obote. Kwa Jess Obote. Hawajatoka charo, walikuwa wachunge ng'ombe. Ng'ombe tegedde ng'ombe obaye. Baite balunda ante. Walikuwa majesi Obote wakaenda msituni na results ya msituni mmeona mitwalo 80. Sasa waambie ile wa Felix Kulaije bachuse vitu afande Flex leta na cyagenda kucyuse ibintu things that disorganized long ago. Kubanga kati na yayi Kulaije yo mulaba first of all nze neunye alokoka oya alokoka ki I don't know. One batanywa mwenge that's good. Abamba alokoka mwenge ebikoro bisigala yo next system gwetambula mama Janet mulokole. Kulaije namulabye naye yazeke wa patience na asaba Kulaije osomyamwe born again kunguru simu mutima mu mutima bintu byakalubadda birowoozo. To be a brigadier, what is the meaning of brigadier? Yes, is a brigadier on rank. Naye ayine ye kyalumwa nagamba nze nkubira nti sabiti saluti ako kaluma wali naga kugamba ine ebiriwo birirwa bya nze ngende nkubire kubanga Bakulaije bandi badu panawe they are retired from this army. Nange newu neba mtute mwolese creation agenda kusimba mwanyi babataza butaza if not agenda abere ambassador. Kulaije is capable than Katirima. Ne Katirima ali Ethiopia be bali batigrizi simaye biche box be mundu bigenda Katirima Fenehas sa ambassador defense attack in Ethiopia era Kulaije abandi badabo naye abejja kudda baba yakuzimba ekintu kyenko bazimbira omwana simaikanye Lugaba bakole byabwe baga bakatunga ati spokesperson ate bintu byantalo rejja obattankunda Kulaije be baguluminga pada nkunda ate gojja mu kifo nti hand over to you. Koma ku nsonga eri lwaki tocha 80 de mu nsangi zino mu nsi yaffe Uganda naddala ate ku regime yaffe tocha byaliwo nedda byaliwo ku Obote byaliwo ku Amini abantu batochalingibwa lwakuba nti abantu ebimu tebimanyikiddwa abantu basibwa makomera nga omwami omu batalinga yalina document yebera tambira makoti yakusanga awo nagamba you are now detained 5 years you are in jail without court. People they were there back in Achiria Magezi Mr. Honorable Ngobi Prince who and so many kubanga kolo president Mwamini yatabantu when he come ni pamanyi bojamu power okola blanda no gamba bali bati babiraba jukira Museveni president yaja fundamental change. This was only the change of God but kati webuza fundamental change erwa president yatugamba mu teri mundu ejja kubera ku street sijja kola ngo Obote naye katuka mu kibuga abasengula abantu mu bibuga naye nga lwo forces za state council ezandibera wa state council nga nabantu bamutya ne kati mundu tear gas maje police state council police walabye amajiga takinzo over police yeggwanga Uganda yali under British Commission fetwa wambaini under British Commission bwa Kisembo Bodomero nga bamanyi who's a Ugandan omuna Uganda omukwato otya keep law and order omuntu alina okugenda mu court in such a time ne kati abantu kakwenze yagenze ko mu court bamaze obiascopa se bichi we don't know where he is ekireka taliyo same way taliyo police CPS talimu kakati police yeggwanga
edikoti batemanyi muntu waali mu Uganda naye nga ate abamututte nti babadde ne motoka za civilian okimanyi olunaku lumu bafunako drone ng'ennamba za deputy IGP ziri ku drone nabaziteekako number plate eza sabiti muzeeyi ziri ku drone. This is a number of afande mu sabiti kati kuye kusaayo kwaliko ki okimanyi wala mu Uganda nti motoka yinza okusanga ne kuba amasasi ngirike namba za South Africa. No, the number yabadde awo mu farasi naye tetwagitegera obanesa UD defense nosangako mu maaso enamba nga ndala ne mabega ndala n'okwatira mu maaso ngolowooza ye okwate nti ate emagafwa UXD ate maaso ngeri UXT ndanolaba maaso eriyo enamba mabega eriyo akaveera ka black naye enamba kwaddeko akaveera ka black enamba terabise kamera aline ziraga ate UXT. Yeah, this is Uganda kwegamba the problem is regime eno abantu abagirimu menende bali maje gobote abasinga ebintu byakweyo nabagamba ebintu bya Uganda byame sota kweyubula nakati abagala entebe bagala kweyubula kozi gogamba bakwebula mwani kasiri gwanga Nvuma, that is Nvuma clan fetitweli yanga kontama wantu wali clan iringa Nvuma wanu sing botubati tutemye mutigwa damula kabaka taba awo mu Uganda oba mu Buganda yes Mayega gendo buze Mayega bibya yekalakasa bikina ayogeranga agenda okubwatu kenja ayino kuba no mutigwa damula wali gwakwata ogwo bwe twate gutumefa ab'Envuma tabaawo kabaka tawe kati fe tufukamira kabaka mutwe yala mutaka just to go the other Nvuma clan how you say Sgt Gitta genda maso government eno timu yonne yatule walu kikaire Matthew on 6 February 1981 ne bagende okuba kabamba all of them were government troops of Obote the culture tebakyukanga bazina abo Luswahili mu skeyo ne ngamba what is this nafi reservoir twayigo Luswahili twaluiga tumaze kuwamba sasa nini nali kufunza Swahili wantu wenye tulikuwa nao mustuni walikuwa wantu yobote galiagata sulanjala tega sulanjala identity card kulia miya kusoto miya kulia identity card kusoto miya kulia obwo mkonte gulimu mutwalo nga bagutemako that regime don't block yensimbe bull lizayizo mwana byagula bitufu iyo tocha mwali babinyi sife bali kati bino byakweyubula hati stwizaha ni mulebeje enju ne yakikaire ekyatuleta aha etuza mu Kisaka abasiza abane bazo kutwita nabakoko abachori nabarango ito ntu yabanyankore tuli abana Rwanda tuli abalaro tebatukwenda tebatukukunda hati netuza mu Kisaka tuterabe sizaba their tribal army naye nga tribal eriyegenda musiko nayo tribal neriye sigadde gye balwanyisa tribal so amakuru gacho by then it was tribalistic up to now nothing changed leadership ogiraba otya how do you see waliwo abantu teye mu state house mbantu wala president wabalaba kabandize simanyani simanya thank you to get to bagabada bakwebaza biki okunkuuma bichi but let us try up to now Museveni tafunanga message ni wabaawo abalala kaboyo bana babba sente za gavi nabo ne bangamba omanyi bantu bali bankulako ne clip bakitwala president ng'alayire kololo document bakole brief bichi we are going to pay you rent bichi up to now since Museveni swear at kololo since he sworn in swear sworn is it first tense how do you call it Sgt Gitta tujja kusomesa oluzungu mpaka tujja kuliga kifuba president yatujanga musungu atugiza luzungu nempuliriza sibuza kibuzo nze saabuza nina tunulanga omuntu gwenda banga ndabanga is a real freedom fighter nempulira babwenti n'omugogwe ne mundu ye mugupande mutuna omusajja bwoti ngolaba the man is a real freedom fighter nekati tusabe ganti president Museveni is a liar nenga take byensuko tubalo kwamba tugenda kusoma wala kadogo yote olo child soldiers
Oide bouma babo bafuka ba pro Oma Kasimu, they are now pro. Era Oma ngabe twogere tugenda kuliziganya. I'm going to make a cabinet. Mazo kwogera ko naye wano Oma Kasimu for one thing has promoted the UPDF as Kadogo, a child soldier. How did he promote UPDF or Oma Kasimu? The way he went on his own authority. Na echa akozo kuba bazungu has promoted in boxing. In his period yagenda okulwana nga boxer yalarwanira nti wa UPDF anti yalaba welfare bweri na kinagamba no me I can't go back to Uganda, let me remain where kati ate yasigala eringa alinga puppet tamanyi nakubolira gawa kubanga bwakunyumiza gamba nasanga obunyogovu ne ngamba bino bichi bino naddayo munda nasobola wano bana ndisigade nendiye omanyi bantu bedi busenyi bantu bakulya ngeni engeni ozimanyi engege busiya kungege tuyogera kirala kakati has promoted himself simu 7 olide sisale olide si Juliana Kanyomozi but himself nakola ligaseye okiraba okimanyi Oma Kasimu abadde akolanga fight nafuna $1 million kani Rugaba yali agifunyeko Kongo yagifunye gyalaze ono hizi ligase zino sente zebalina za muwa musolo naye ye ono hizi energetic nagamba kankuba abazungu ta fe bagita tukoze ligase ono our behalf kwa Museveni bya tugamba byonna wash out mutabilezeko ate nsiko twafuna muchi it was their agenda nibatujja mu masomero olidde neka kati twandibadde tuti bega ya renting one room a house iliyare abantu balina apartment mutabani wa Saye Alexander asula mu flat room 3 aina Prado beba tunda pistol wali mu 30 nenga bamuzaddewo salimu sali yalina mu square n'omwana kwa those are pennies nekula ije byebimuluma kati bogatako nyetula mu gwanga bibamanya nti Nairo Mason batanga abantu awuna twasanga musaiku Nairo Mason wansa okira kwe muteni yawo obuwanga gende ekireka buwanga gende machindi mu go down waliwo kujibaita go down munde batika hizo na ejudeti ya gas box ziri eyo buwanga olidde nitugamba what is this buli wetwatu gende bombo wali eriko dwachi yakola bomba awo nga bakuyingiza bombo barracks you cannot survive kutemako mutwe kati bwendaba ebiri mu Uganda abantu babakube emigo ate kakwenze tebamukuba nawe ebiri akakwenze achaso no tambula bamteka kaka bawo ne bamukube obukongo vulobo ne buyika supu omanya kasomye bukafana omanyi akasomyo nga kayise kalinganga butayoze mundu oli supu avaamu oyo mukachimuka kongo vule yavudeyo nga atambula abantu bava mu tochari room buno emikono gino buno nga bukyuse buyise nogamba ddala omusajja bati bwe yagenda oyo yatuddeko ku chokolo wa bia chokolo obo chokolo obo kubikibaawo bawali nogamba fukamirawo ove n'ogwako ne bukuyingira mu mavivi nogamba what is noyita Katonda mama oyo ibyo biri mu tocha chambers. Nemo manyi what is called torture. Oyo kakwenze byebyo bakubye ni batekali ku cement na pressure yabunga nogaba museseme. Oyo for twali mu safe house let me tell you I have experience. I'm a graduate prisoner Sgt Gitta 13 years in prison. Boyogera botu you graduate nzikiriza degree njina wano muri jimu ya ateje nareta nenga webuza for what for 2 reasons. So you have a bachelor's of being tortured. I have experience. You go to human rights. I have my file there. 111/2003. Wagula ko musango. Nibakwata file batwala president. Amiri achambade nagano jimu. Margaret Sekajja. Nangamba Gitta nabye file yo nzito nnyo. Abakulu bonna bali yo mu biki. Manyi wali special files batwala wa president. Ne bantwala mu tribunal yetima yali wa prison. Yali wa prison. Nitutuula nensangayo ebbaluwa ya yellow signed by Mayombo ne bagamba nti Gitta Musoke
has to face the general court martial. Ati manambuze etima ate Gitta oli bweru ene balwa ngegamba court martial. Ningamba those mayombozi ya fake people. What fake bwe, that's why you see his name. Ayogera kati nani nalonda ne kazi ni aliyeyo obani awa munne omanyi waggulu wabali yaki waliwo ebintu bibali eyo waggulu mu ng'ofudde oba kati mayombo yafumba oba yaleeta amazzi oba yayera olujja lwa mukama kataata Bikira Maria kwegamba olaba ebintu bakola nonsense oba yasikali wa Bikira Maria sebo nasanga wali balina egundi papers yawo za yellow seba nga asayininze Gitta Musoke should go to court martial eti manabuuza surviving otya ati kusurviving katya fe twafuuka nkoko njeru There are President Museveni singa ya feeling bya tusuubiza mu nsiko twandibadde tuti oma yandigeze Germany kyali baddeho China kaitesi yandibadde Denmark Lutwama George yandibadde Australia those all of us with the Kadogos and so many others they are there nagamba nze siimira era Gitta bamwewuunya njigoli oli mpale mugwa fe tukwewuunya up to now with these people fe twabalabirawo ne mulye bihalala ne mulye balofa ne mulye bifiire nyo tunabo tunulaba akuvuma kati bonna bali mu ttaka olidde mwe mwatujja mu ssomero mwe mwajje waffe mwali majje ga gavumenti byonna ebyakolebwa gokimanyi amajje g'oboto okutta abantu wano they were Baganda and Banankole era omucholinga gamba sisi tulikuwa hakuna shida lakini kabila yenyu hii Waganda wa Nyankole hii wanapiga watu makindi hapo china wataka unaona mtu you want to Museveni you are yekera kunayo mason ili ate mabantu emitu wali mu Uganda olid ba intelligence bakusomera bali mu obote government gudumba kisule sechide uyo wasoloma bali mu intelligence ngaze beba kandiho bebiseera ebyo lwakubaka katokiraga yiye committee nga nagamba muwanga I'm going to kill you Gitta Ojoko muwanga namugamba don't kill nagamba musajja botata Gitta Ojoko bagenda kutta Baganda wano bonna baba malewo nenga baba takulu wache because Museveni has gone the bush. Museveni was not a Muganda hold katokiraga na committee nga side nagamba let me bomb this what ban this helicopter teya Georgia it is kati oyo muzira yadde omuzira afudde taba muzira naye oyo muzira ne kati bache protiki babo bebalaba musajja adduke misinde kiti ne Museveni yaliyo ne kanula bati yaliyo ne je Museveni yaliyo emotoka wali itegeeza ate singa muntu mulali yabadde mu education singa ebyo sebo tobiraba but they are promoting the ruling party narem ebabagaba ne motoka sports ne mpirayo Kadogo n'omu abayita ono president Museveni wale wa de motoka ya de pichi Museveni nagamba ndese pichi 15 ziri kololo buli amanti yali Kadogo wensko nga namujja mu ssomero ajje wali muwe motoka pichi just bajaj akikolenga mirako yali akikozeeko kati bali bakukuta baba lechi balo bwagada gwira bakadoge ettaka ngenda kukuba abo isogala bitukuze uya mature people have children Museveni akwate milioni 10 azwe buli mwana mutogo yajja mu ssomero it is a case olide kana bana babude makere nibe kalakasa bagenze kati wangadi yali yayogera wangadi abamujja muki si ayigigi tebyamulema Museveni nagamba nti but I don't know the work of igigi kati ali mu human rights kubanga bali bagambye ne sente zonna za abazungu zabawa human rights bazijje utezigasa nagaba naye lwaki abayingira department yange naye ko manyi file ziryawo tocha semwayi simanyi yiso simanyi kakka abagenda simanyi bichiti zero umanyi abantu wano muwembule abakubwa obwerere oyo bagambye agale muka ayine mundu ne bakubama abantu ne bavayo nga baavula omuntu nokoma mu makago ngo yavula tyati munnanga ate nakola ki nagalu munja ntwale kamwengola baba na Rufenya musajja ali bamita bya mukama bakba mabivi gona but what kati Nixon abali beyita ba star baliwa pisto bazi ba kuva nakasongola silence akuba akuba omutawu tumanyi na kumanyobe sababu so mu mulaba gwa maka tunegenda big one bavuga kayula yagule muruka ngabi mekazi nesero ya mafuta sebo nga weri abatemu mu Uganda muno sero ya mafuta eri wali nakawa we banywa bastage nga guest house makerere we ba parkinga
basanga bali abadeployinga wegenda Luwero wegenda Wobulensi Nixon yali wali abala sente etano umanyize Gitta let me tell you inze kebe label activity nyinzo tuka yonka kase is it turuba ne balebo nange nefula lebo bibakola bituufu ali azairi ya lebo okero kwesanga abantu nga they are planted by the government gochimanyi wa PRA eje bali batira besijenga abaji creating abasemwai they are now brigadiers wako kalebo o kiringi zibatesos o chegere they are now in Ituli nenga abana bali ku kosi jinja ne babalonda mu batwala Ituli kanawo ogendo yingire Ituli bakube mmome ku mutwe okimanyi abana abasoga abasingo kufira mu ADF abajjanga maga kasbujinja basi ne zibatwala mugenda sala mbaawo ogenda kosango yingidde ekibira ono tuukeyo chacha kirandi yoyi ate mundu twagwalga kusala mbaawo nti ebyembaawo bireke jawo n'obusiru wano wotu sato fuluma kibira olide now concerning torture that torture kitabo kiramba ndo za page nga 10 how abantu bayizo kutorture lingene such a way psychologically it is torture abantu ne bakufura dirange kitagasa na kusamba teke na kusamba eno na kusamba that is torture okugana okusoma torture banula bagenda kusomero goli waka oli amulujo sawa so you affected psychological mental yeah panawu nze Gitta bibankola 13 years abana bangi batasoma abana nakuma mu P6 abana bakuma mu P3 P4 banalo iso ne balimba president nafa that is also torture oide kati abana wanwawira ku paka luli kakanista kagwa mu costa mu taxi pa omwana muto nakola kusinga bakubya abantu bangi aluwa ataka ya Kyagulanye tocha omusajja zake ne bamuvuga ne bamusula ensambya a dead person escaped from Arua na yeta ne yesule erubaga imagine I don't know chakala olage bifana nyeyo abantu bategere that is it true omufu yadduka mukomere guru na jensambya is that politics nego labo kisoboka gwe olide olanya wuno musajja bada agenda kufa ba mutawo enyonya bilioni mmeka erina wali e parkings obeko myawo mulambo obeko myawo mulamu no mutuse waba mu chwini bajja mutwaira mu nyonyi ne kati fe ba Gitta why not mulago why not mu Mbonyezi hospital olide kubanga eredwado ina kasubata demo sente za buli chika but now you wonder Amini was in Mulago admitted in Mulago obote bemimwa wali Lugogo bamuteka Mulago but now we oranya billion mekezo sente bande bazikula mute echuma kyo mutima olide nibakiteke Mulago but now we have calculated what anti okusula ndoza nekole bambuli ne court ya million 5 yagenda afe bulungi ebibe birumba bana Uganda tell you one President Museveni people who surrounded him bad advisor bali ku bintu bilala nnyo sima bakusasira sima bafurufiga bintu byakuda ku radio bavuma abantu instead of talk on such a way torture why are you torturing people neiba ne batochalinga baba yita ku state square yabagambe this is a group of hooligans wala byo bachikankane baba tutewa president imagine ndinda ka mbanjagala okubuuza bano bachikankane bebagambe the noob commanders nalabyo olia yagenze nga alinga afuse mu mpale kwa left right what president ogenda maso gengo otambula oti ogenda wekanya abacha mukwese those are chamukweses omanyi ku mnembe goboti wali wa milisia webala ngo twalunyikide bagenda mu busoga ne bawandika ba milisia UM mbaze kulwana ne baleta abajasa bala babajja Karamoja si bajasi bayola buyozi bakalomojongo that is they know how to shoot one bullet one person mai bakuba one mutwe na one talo etokoi ne babaleta ne bayuwa kusaye kyekololo okuba munyonyi bwe pa uniform viato apana patia mi viato pa asigaza tangire nyana ye chap ne babayuwa katonga wali Kadogo napiga kira mubalozi bajja kulwana naffe so kintu disorganized umanyi Katonga wali amajega Moses ali wali amajega Fedem wali amajega NRA ekyali Katogo
Nenge ebintu bi disorganized. Ono commander commandinga mu Lucholi, ono ali commandinga mu Lugwala, ono commandinga chi. Kati how can you command such a war? It's funny. It is funny. Kyenkulaga, era baatuka ne bagamba kyaki wayita chichi kwa ndege, kyaki tutembeja mugu. Wayita batweta mu nnyonyi. Kati tutambuza bigere, wapi barabara ya Bondo, bandi baba isawagu. Tamanyina, wapi barabara babuza obwayise bagenda oluwerawo. Wapi barabara ya Bondo, babaloza Bondo ndoza bibiri byennyonyi sawe mu Kampala. Batambuze bige twabasanga awo kafu wonna bali mu nsike ebigere byonna bimyuse biringange nabigawe mondo. Nogamba atoyo omukazi wawa. Nze namatovu. Olagawa, where are you going? No mwana biba wange tubade tubalambuya. Ega wewe unachukua wapi Muganda hii? Bye chasi ku mutwe. Hapana uwa mido Kadogo, hapana uwa mimido. Yeneviri okubata atao. Bu! Bye chasi ku mutwe. Lala mzuri. Sinotaka kulala lala. Ne yebaka. Ngolo musi. Ate kutta Museveni yali atumaze training. Kutta busi. Goma imo siko bayita ngo muntu walimu anti that part toto. Nze natunu ebitu musiko bwe ndentula. Gende ka tujja lumu kutugende ku Togo Kalongero. Ulabo obwango bwasigala wali. Bipingamizi ate tutabaganda. Wewe kipingamizi. Akakumbi pa. Ne mukasukeri mu Kitogo. Goma nyo bwanga bali wali munga. Manyi we usimanyi kwamba wali ludda. Wali wo ludda. America, Kenya. Kongo. Ati Kongo nganze kubamba. Anti osoma. Kongo osoma ibiki. French. Bonjour mazu. Comment tu t'appelles? Comment ça défa? Je m'appelle. Ma frère. Aha. Bajja kusiba. Kakati nze nkulaga. Aga bajja kusiba. Ebyo byo nange byo. Agenda kuleta no China mu masomero. Oluganda abantu bamenye Luganda lwabwe. Omanyi Uganda ina lulimi. English is not our language. It's not at all. But now Chinese every school. What are you promoting? In education, Chinese language in Uganda to do what? To kuyamba, are you going to eat dog in French, whatever? Like China language. Now go P6 here. I over see such a wrong things. People they are going running the country in a stray way. Please, we are not traitor. We are Ugandans and we shall remain Ugandans. Until then they will go. One day, it will be one day or one night. Omanyi, I mean, we are Jamufuzi. Nagamba, it was on, I don't remember the day. Nagamba in Sha. People they think that the man is telling lies. I think I'll walk a few. Toroza Kafiat and Sikumu 7. While walk a few, Abagamba, special announcement. All political prisoners whom were detained during the Obote regime, tomorrow they are going to be free at Kororo. Abantu bafuluma n'ebidomola n'ensuwa, omanyi ensuwa yavaamu eddoboozi ku olwo. Epoti. Pa 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 pa. Abantu ensi n'egwa eddalu. Amini oye, amini oye, amini. Where is Obote amini now? Abantu 247 n'abata. Ne tanka zajja zibasitudde okuveeruza tanka zino zolaba zino simazi agenze Kongo. They parade in Luzira, abantu ne bali nya frire tata bus. Amini n'atuuka mu jipu. Wansala ngako Museveni ng'avuga jipu kuva Ntebe. Oba atyachi. Nalabye Yosef sibateeka abantu babiri ku kkubo. You fear your country. Zimbanye ya Museveni lumwatambule kuva Ntebe kigere paka Kampala. Bye, how are you? Ne mugamba chi mulije abuze ku bantu. Nalaba wano juzi ku corruption. Na muri kumpi awo ne nakalema awo nga ntambula awo banku bakuba enkokola njala ndabe nenkoniye nituke ko nengama njandabe byayogera ku corruption. But now there is no corruption in Uganda. The corruption treke bakabati fight corruption whatever. Na they are promoting maybe. Alice Kaboyo bali ya corruption mu Gavi. Nemukula, where is Kaboyo now? No. Luwero chi? Minister State Luwero Smaibichi. Neighbor Gitta, abaita system. That's why I want to coverage Ouma Kasim. He promoted the UPDF in boxing as a boxer, champion boxer. Gitta Musoke, child soldier, Uganda whistleblower, UPDF whistleblower. It is also title, isn't it?
bakama bange ba general ne mbakolamu omulimu sente ze baali bafuna mu ngalo kati bazifunira mu banka wabataasa nnyo balina ne ATM omanyi waliwo abakulu abo nga teyatamanyi na banka what is a banka esaawa zino olaba ziprado ziparkinga wali house batuma ba chief escort bano bankojo gandi bring me my salary. Okay, ogenda kumaliriza ninga isu ya tocha nze ndabe mu Uganda nga tali mu njala nti naleta government bikunyiza nawe, and that's why you see the resistance army, resistance NRM, national resistance movement. But are they still resisting? UPC, Uganda People's Congress DP, Democratic Party, CP, Conservative Party. Gitta wasoma. You see? Don't you say there's a difference? There's a difference. NRM, why there is resistance? Why are you? What are you resisting? They are resisting over to have peace. Umanye namba y'omujasi. Resistance army. But olaba Gitta. Ku namba yange. Naye ku billboard z'amagye. Gendo tuke ku office ya kulaije. UPDF spokesperson. When you are resistance officer, at a spokesperson for what? But maybe at first they were resisting wrong things to be done by the why they resisting the boss? Now they resist. And it boss what right now. The time Mr. Museveni sworn at Parliament building, the issue of resistance ended there. Najja mu power. N'agenda mu lubiri. N'ayambala Major General. What did they? Intellectual man to become a Major General. It was wrong. You see? And his comrades, General Salim Sare, General Rejema, Master Chargonza started with Kano, whatever. General Sejusa, Paulo Kagame, okay, has been promoted in Rwanda, and General Museveni is one who promoted him. Munarwa, Tusi, a government of General Museveni is one who promoted. Instead of Dodovic and the Kayumba Nyamwasa, Kalegea to promote Kagame. But Museveni, as they remember when Gaddafi came here at Kororo. When he came. No. General Museveni, how can your son be a second reference? From now is a major. A Libyan person promoted. You know our establishment? Kati mbwezo ranka zo nazibuke. Kubanga yo bukuru yabbabu be mu Libya. Yatwala obwa king. Omanyi lekankubiro obukulembeze obw'ekibbi bulabika. Let me tell you. Nze Gitta nkulidde mbana basajja mbalaba wali yetuna nenga. Is it true? Ebintu byandi bali bitambula bwe biti? Abantu ne baleetwa omuntu ne bamutuusa mu buyinza. We are now beggar. Gitta unzika. Nochi bana Uganda bonna bwenjola kitundu kya your program period je tulimu situation je tulimu Uganda kati. Tewakyali ndi favors manyi Massey, you know Gitta, so and so they are untouchable. You can't talk about him. Why? So no resongeyo. This is Uganda. Pandemic torture. Pandemic torture. Uganda, if you talk about torture, yes. I have an experience in 13 years in jail. Illegal jails. You were tortured for 13 years. Illegal jails. This is a plier. What is a plier? Magaro. Ekola mulimu ki? Esumula bima bya moto. Yajetya ku ngalo yange. Simanyi. You mean that the one who tortured me was not Ugandan? Nenga mujje bali. Umanyi nti kakwenzere bamutikubye ekikato. Obanyi tuwantere ekikato. Musajja yamugamba, obanyi tuwantere ekikato. Oyo namugamba, ogwo mwana bamumanya ne president namumanya. Hati tuterewo ekikato ne ekyenja. Omanyi nti otambula ebyo bakuba ekikato. Amaaso bagasibye. Gojja tubulira go. Lwaki okulagana ne Kyagulanyi. Pu! Ate myezi mukaga ne bakuleka. N'otuka ebweru n'ogejja. Gitta bwe yava mu kkomeramu naye bamusiba bamukwatako yabaseemwa yagejja kati. Ninga pepe kale. Myezi mukaga n'entulika nga bomu. Pu! Okay. Ekikato. Okay. So, nze tuvumirira ekikolwa ekyakoze. Mama. Na UPC twagala obote nga sente. Where is obote? Yagenda. Kati Museveni bagana kuyimba ki? Mama, Museveni twagala Museveni nga mate. Mate chechi. Amata. Ani asolo bimbo rose. Na ente ez'olugave bamu amata ameeru. What science are there? Mwabasoma kitegeeza kyente ez'olugave ne bamu amata ameeru.
Is it true? Muntu no wuta. Never president wali kutu. You know you are taking beer, me I'm taking my milk. Bimubuza ajja bitunya. Ne aba mu nsiko tunywa ku mata. President bwa kuyite neyo abana balya ku maji. How am I going to my children to eat eggs when I'm on street? Okay. A child soldier, a child rebel, a street kid. Okay. Nolwe songe yo mewali da nakolwa lero. Ye Sgt Gitta owebwama wa megade. We Kadogo jezavugira. Ewa Kadogo jezavugira. Mitwetu eriyo buwanga. Okay. So nolwe songe yo tugenda koma scholars. Sgt Gitta naye bya torture bimazeko emirembe has experience for 13 years being tortured. He was in the safe house for 13 years, so he knows what he went through. So when you talk about torture, so I know. Naye avumirirwa ebyo bikolwa bebakola ku na Uganda yenna. No nga sim na Uganda. Bana Uganda ku bana Uganda. Chaka babiko siba na Uganda. Luli bali balesa abakonyi. Mwe bali mu torture room wali mbalaba odongo ojuku latigo ngambo what is this zibe baba kubeni gabo takumanyi omusajja yali ajja meseze tugenda kusukano nakolwa lero omukama omulungi abankumira kitemwerabira to subscribe and share content every time. Find us on www.theflashlightug.com. That is our website. Yeah. Neku TikTok kwetuli, neku YouTube muja tusangayo. Neku Facebook we can also find us. This is Uganda. This is our country. Instead of torturing, we are building Uganda because if tortured or bote tortured. Okay. Bwechibanti tetukyasanga mirambo ku ngudo. But the people they are there suffocated. What do you expect? Okay. Akume atakumira mpera mbere bulungi. Bye bye. Mu episode yafe edako ya Bishop Luwumu. Akume. Abana Uganda mwana tubalamusiza. Tubagala nnyo mwe batuwagira mwe batu supporting ku Flashlight Uganda wamune Sgt Gitta. Nolwekyo kwegamba nze n'omulamwa ogw'okulaga nti bwe twava mu nsiko President Museveni yadde yatandika okukuza abakulu mu 98 mwalaba mu Lubiri balwejema bayetu mwine bani bone begabira lanka naye ate kigenzo research gyenkoze ngenzo okusanga nga abantu abasinga President Museveni bakuza bawolole olere kitegeeza kiyo yabeera ku lusegeero omukulu wali kwata butabo kwata simanyi briefcase simanyi kati nosanga website since 86 bali mu office bava mu office no baddamu eno bava mu office no baddamu bye bintu ebiruma amaje gali munda ne walwa abayinza n'okwabika walona abayinza okwesibako bomu kitegeeza ki kati bwe nakoze research nendebedde nti President Museveni yalowooza nti alina abakomanda nti yadde nkya waliwo olutalo nti bajja kulwana ojja kusanga abonna badduka misinde mubalaba kutambula mu Land Cruiser mu motoka zinyirira ne babadde mu kibuga wano kubanga abo naye bwagenda keggulu agendera mu helicopter ye kuvaamu wali nalaba emirambo nagamba kitufu abantu bafa ne yewuunya nakumabona adda mu lokoso mabala na bichi nolwekyo nzembalage bawolole nabo bakuzibwa kuva kina mukaga paka 222 era bakuzibwa kuki dala wolole yandibadde akuzibwa noleka abana babadde mu ntalo nalwana mu nsiko nalwana eggulu nalwana konyi nalwana lakwena UPDA nalwana RPF nagende Congo olidde na kwegamba ngolaba ayise mu mbeera yonna enkuba nekuba enseke neziuma odi uniform nezijjamwe gumboots ne mwalabe bakikankane bambala mu State House nze nali manyi tena gumboots ejja kuddamu kulinya mu State House naye kwegamba ebyo bakruyetingawo kubanga bagala kola wakabinja akagenda okulwanyisa nupu abavuka ba nupu babasange babatuge kubanga nalabe muzeyi batugamba tugenda Ntebe mu Ntebe kati muzeyi tutuuse Ntebe such a speech in front of the president really no you got no sense olide batugamba eri bakama baffe tugenda Ntebe mu Ntebe kati tutuuse Ntebe kati muzeyi tukyayagala ki kubanga munoonya we mulira bali babaze ekibalo kyabwe bagala kati muzeyi abaana bali bagala facilitation rehabilitation omanyi kati nupu ebadde babonya babale ekibalaawo biliyoni n'abakulu bagende bagula eddagala ly'ente n'essengenge nawo that are no sense
oide mufo kufa ku baana abatuusa president Museveni mu buyinza baliyo babonaabona bakubabiraka bambala tangire ngana twalwana twawerekera abaana beekubagiza muli ku bantu from nowhere no that is a lie. Now tutansebe General Museveni 81 2002 Pecos Kutesa General Mugenzi yali Worore ADC Lipu Benon Biralo yali Worore nibamuwa General Private Sam Kavuma kati Lieutenant General yakuira wele Secretion Lieutenant Makanga Habart kati Kanoro Second Lieutenant Stuart Yagaba kati Kanoro Second Lieutenant Katana kati Kanoro Captain Mbadi William Mbasu kati General Private Namulondo kati Captain oyo General Museveni Loza mulabe kiri mu maje kyola abantu baliyo bakaba bantu bagana ebe bakuza bakoze eki bakola ki ate baveyo sebo era wakampala nte bavaawo babeera wano ne bafu ebifo byonna babyefunza oyakolako ne president yalina discipline ava mu office naddamu n'okkuzibwa buli list efuluma be baliko bye biruma abantu n'osanga abantu bava mu maje nga bagenda beemulugunya mu byalo ndooza mubalaba nabagamba ebintu byange Gitta mwe ba judge mubeera balamuzi tugenze ku General Fred Rejema Gisa Private Kayitale Captain yafanga Captain Bambi afande Rejema rest your soul rest in eternal peace afande Kayitale rest in your peace kubanga techa kola mwafa mu nfa eyekibwatukira olwaba nakigwanyizi General Kale Kayura Edward ndooza mbabulira kati Private David Musinguzi kati Kano oba brigade yomaya anti bakulencha ne global munaye bakulanga butiko Second Lieutenant Emi Muwozi Kanoro gena musemwa yi mwali kati bava wano badda wano bava wano babadde ba IGP mu Kayugula police wa kati ali musemwa yi lwatogende nakapiripiriti kubanga bannabwe bali mu bifo omwana witu omwana wacho Corporal Bernard Karugaba Lieutenant Kanoro Private Sobomana Ziwa Major escort Worore na Luswa Kanoro Private Mboni Gaba Richard AIGP kasebo Kayula ya muleka ina bino bino ebisekoko ebya Nixon kasebo Nixon yabyamba ila luzira Jana Mujira James Private Katamba Kanaro Private Kafuko Major Jano Kazini James Lance Corporal Kenneth Ayebale yamuleka Lieutenant Kano Lieutenant Nuwe Mwesige Major mumanyi Major oligo batire chuchusa wali bambe mu kunupu abo bamkube kyasu wano muganda wa Kano Rutayinama Robert ndoza mulaba Jeno Salimu Sareka ndwanaho Kopolo Nkojo Mutoro kati sebo Kanoro Uganda enyuma Jeno Muntoera Mujisha Second Lieutenant Musanyufu Joseph Lieutenant General yoye yagala okunzita yapanga uko bankuba amasasi ne mayombo mbulwachi njogedde ku manya gempewo kati sebo Lieutenant General Jeno Muntoera Mujisha yesi musanyufu yaliwa wororewa musanyu Mujisha Muntoera Jeno eri tumwine Captain Katumba General Wamala ndoza munna mubiraba bantu baba worere ne ba beba awo era bebakuza Brigadier General Fred Kamwesiga Private Amanya Solomon kati Brigadier General yakuire byo kulwanyisa mu maje Lieutenant Smart Irumba yafa Lieutenant Muhiji naye yafa General Katumba Wamala Second Lieutenant Kukwoba kati sebo Kanoro naye yali worore atika kati nabali ba worore nabo kati sebo bakuru Brigadier Stephen Kasaka Second Lieutenant Sike Asimwe Brigadier Deputy wa kati wa birunja abadde wakandiho Jeno Chari Sanjina Lieutenant Damulira kati Kanoro Second Lieutenant wana Wahabu tata we yali Isima yafa bank besase Kechugoma kaisebo Lieutenant Kanoro worore tuli ku worore Lieutenant General Kaine Rugaba kati worore bali bamita Lieutenant Mumba nga agaba mmere mu PPU yoye yampanga ne mmere president bu yaragira kati sebo Kanoro kati sebo worore Jeno Jejo Odongo Second Lieutenant Malinga Kanoro balibe twakwate ne Anjina Pito Tai group na bisojjo group kati sabo Kanoro bajita abaleta Museveni mu nsukwa bana batotuli awo tukaba Jeno David Muozi Second Lieutenant Kyatuuka Major oyo yali mwana wa Kyatuuka olindo zolaba abeyubula n'abana kati sabo batusono kubana nyota fa abaleta Museveni tuliku tubyoya byanswa
Private Asingwire Major ndoza ila mubalaba bannaffe beba bali mu kintu. General Ronda Private Kennedy Lieutenant Kanoro. Mamu Janet Museveni Lieutenant Charity katisebo Kanoro omwala yali wali mu PPU walinga aliomu atalabutazaawo holiday katisebo Kanoro na wide yageze ne mu parliament aina n'ekibinja kine kyescoting abakulu bonna mu bakulu basekandi bani PPG kasebo Charity na ibana abantu from nowhere spokesperson in UPDF since 1986 pa now Lieutenant Sabani Bantadiza yafanga Kanoro ba brigadier mwamuira si musiramu na ye munaya amanyage go Shaban Lieutenant Katili Mafene Hans Major General beba ba senteza feza ame soap ne Kanyankole ani eziti Tadeo Kanyankole na ye brigadier yafabu bibambi ngembwa Lieutenant Kraije Felix na brigadier mubawulira kwogera maje worokoso Private Padankunda bili mwebili nganze mutume mpapula ebombo katisebo Kanoro Second Lieutenant Bakoku Barije katisebo Kanoro Private Karemire musemu ayi wali katisebo brigadier bana abantu bambaderanka Second Lieutenant Akik Lieutenant Kano Second Kakuru Ngurona D Lieutenant Kano mwamlabye ku bintu bye Kongo kwegamba olaba kati abantu bemulugunya mu maje President Museveni abantu bo walanka bakola ki abana abapirika bakaba bakadogo bwenkulaga bakadogo list za bakadogo ba sergeant bakopolo abana bakitaye baba tamu nsko bakuba enkumbi bambaga nokuwagira utala maje gobote ne gabata banonya Museveni balinawe bamujja please President Museveni nolwecho njagadde mbawe kaloncha ako mukategeere biche biri mu maje omwana wali yote bamukuza ne webuuza ne yiba naffe abavuge motoka ezinyira bo bava side emu ebyo byebizibu ebiri mu maje ba genocide tebabiraba Geno Museveni banalweso babalimba mbwe ebintu bitambula bulungi balonda bagamba amaje bagalongosa ne babakuza ne baba wa sente nyingi mbwembwa bwojwe mmere tebogola weriza alonda nolwecho mbagala nnyo enamba yange 0754901678 subscribe share akantu kagabe bwe mulaba akatambi ngaka akabanyumira mukagabe kati mbade tebumimanyi golozo omwana wali mu maje takuzibwa bali munange be bali ku list buli mwaka baba bakuzanga ngabotiko na ya nebwe bafa ere mirambo bagikuza I salute you all for God and my country.